Manyi ku mikutu gino gye tubeerako kubeerako abantu abalaba vidiyo zaffe era ne baziweereza. Muhoozi Kene Rugaba ne gurupu ye ne Ssemwayo okuprofilinga abaana bonna babeera kuno ku social media nga boogera. Manyi kuno ku TikTok ku mikutu egy'enjawulo kubeerako bambega ba Museveni ne Muhoozi. Abamulabira ku baana bonna abamwogerako paka baboprofilinge babakwate. Kati nze nvuddeyo kola vidiyo eno ng'era njagala mugitambuze mugimumpeere Muhoozi Kene Rugaba n'ekitaawe. Muhoozi Kene Rugaba toyina bw'ogenda kutiisatiisa era toyina bw'ogenda tewali bw'ogenda kutta omalewo. Muhoozi Kene Rugaba tewali bw'ogenda kutta omalewo. And Muhoozi Kene Rugaba and your father. Uganda is not your property. Uganda is not among of your cows and your farms. Gyogenda okwegamba okusikira. Uganda is for Ugandans. Uganda is for Acholi people, Teso people, Buganda people, Ankole people, Basoga, Banyolo, Batoro, Uganda is for everyone. Muhoozi Kene Rugaba. Uganda is for everyone. Uganda is not your father's farm. Uganda is not your father's property. Uganda is not one of your father's cows that you are going to hate, like kusikira. Uganda si kya bugagga kya kitawo nti ogenda kisikira. Kitawo bw'aba yalwana ayina be yatta. Teyatta mwana bannyoko. Ate teyatta baganda bo. Teyatta baganda be. Yatta ba kitaffe, yatta bajjajjaffe, yatta baganda baffe. Bayiwa omusaayi ku lw'ensi eyo Uganda. So don't think nti kitawo okutugumbula bannayuganda gwe kikuwa moral authority ne kikulowooza nti Uganda kwegamba kya bugagga kya kitaawo. Okitegeera? Ate ebyo byoyasama mbusimanya tebaddamu kubavuma, tiwali munnabyabufuzi agenda kuddamu kwogera ng'avuma muntu. Kaakati taata w'abaana tubali twagala kubuuza Muhoozi Kene Rugaba. Taata waavuddeyo n'atugamba nti ffe ebyokuvuma abannabyabufuzi abavuma abantu babiyigira mu mawanga ga bweru, babiyigira ku bakolonialist be babituyigiriza. Kaakati Muhoozi twagala okubuuza. Igwe communist country ze zikuyigiriza okutugumbula abantu n'okuwamba abantu n'okutokyalinga abantu. Temugenda kututokyalinga, temugenda kututta, temugenda kuwamba abantu baffe, temugenda kutulugunya bannayuganda, temugenda kukaabya bannayuganda, mbu tetugenda boogerako, tugenda kusirika tubatunuulire butunuulizi. Ekyo mwerimba. Mujje mutunone, mututte, mutusibe tetulina buzibu, teri agenda kusirika. Muhoozi Kene Rugaba teri agenda kusirika. Mwolaba tuboogerako bwogezi ne kibaluma. Naye mmwe mututta, mututulugunya, mutusiba, mutuziika nga tuli balamu, mutuwagoonya ne zitulya, muturepinga, mutufumita ebiti mu bubina. Gwe bw'oba olaba nti nno okukwata omuntu n'omukuba n'omutulugunya n'omutokyalinga n'omusiba n'omubonyaabonya n'otuuka n'okumutta, tulina kukubira mu ngalo, tukuzinire, tukujaguze, tukusinze. Ekyo weerimba Muhoozi Kene Rugaba. Ndowooza ebigambo ebimu byogera onywedde walagi. Teri gwe mugenda kumanyira babboyi. Muhoozi Kene Rugaba n'ekitaawo teri gwe mugenda kumanyira, teri gwe mugenda kusirisa. Tuli bangi, mugenda kutusiba naye temugenda kutusiba ffenna tumalawo. Sebo kitaawo avuddeyo n'agamba mbu politician abamuvuma abamwogerako obubi. Gwe abaana b'osiba ne bannange, these people they are hypocrites. For you are killing people, you are abducting people, you are torturing people, but for you are just being gwe just okwogerako kikuluma nnyo okusinga abaana b'oli mu kutugumbula. Abaana b'abantu b'otadde mu bulumi b'oli mu kutokyalinga, b'oli mu kusaanyaawo. Gw'owulira ng'okwogerako obwogezi kikuluma era wano order. Your father once said politics is about okutunula mukamwa. Eyo yabyogera Vvoola Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Kitaawo yatugamba politics is okutunula mukamwa. You don't have moral authority to silence Ugandans and you will never do that. Ekyo tubakakasa. Temuyina gwe mugenda kusereteninga, temuyina gwe mugenda kutiisatiisa, temuyina gwe mugenda kusirisa. Bwe mba mwagala mutunone, nze bwe mba mwagala munone, bwe mba mwagala mukole ki, bonna abaana be mulaba aboogera mu banone. But bwe munaatujjawo abalala bagenda kujja kubanga naffe waliwo abaaliwo ne bavaawo ffe ne tujja. So temuyina muntu n'omu gwe mugenda kutiisatiisa, tugenda kubaleekaanira.
mpaka nga mutegedde kye tugamba. Bwe muba temwagala tugenda kubafuusinga okukiwulira ate lwampaka. We are going to force you people to listen to us. If you don't want, we are going to chase you out of that house. Eyitibwa State House. Don't think that that house is among of your father's property. Don't think that Uganda belongs to you and your father. Never. That cannot be. Temwina gwe mugenda kusirisa and you will never kill us all. You people. For me, I don't even scare you. Even if you shoot me, even if you do everything to me, but I'm tired of you and I cannot stop to talk about you people. Where do you get that moral authority to think that we are going to keep quiet? To keep quiet of you, to respect you murderers, thieves, killers, criminals. A criminal must be treated like a criminal, not as a prince or princesses. Never. Over our dead bodies, we are going to talk about you. Temuna chemugenda tukola.